بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولا عاقبة للمتقين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل من صلى وصام وطاف بالبيت الحرام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه البررة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد abalungi mwenna abatulaba ku Thuraya Islam Media nga tuli mwezi guno gwa Ramadan, omwezi ogw'emikisa, omwezi ogw'obulungamu, omwezi ogw'okusoma Quran, omwezi ogulimu buli kirungi kyonna. Atukola omukooze buli guyingira naga nti ya baagi ya alkhairi akbil wa ya baagi ya sharri aksir. Owange gwe anoonya ebirungi eri Allah, ng'onoonya Allah subhanahu wa ta'ala akusiime, akbil, yolekera okole ebirungi ebyo byonna ebiri mu mwezi gwa Ramadan. Ate osabenga nnyo Allah subhanahu wa ta'ala athabat, akunywereze ku mirimu egyo emirungi gy'olaba mu mwezi guno gwa Ramadan. Ekyo Allah bw'akikuwa n'owangaala obulamu bwo nga bwe tuwangaalira mu mwezi ogwa Ramadan, oba ofunye ebirungi biyitirivu. Era n'atukoola n'atugaa nti wa ya baagi ya sharri aksir. Abange mmwe abeedibaga abanoonya ebibi, abatamanyi bulungi buli mwezi guno gwa Ramadan, aksir, bambi kendeeza, va ku haram, towuliriza music ng'osiibye, tobeera mu bantu babeera mu bibanda, sigala mwewale. Wa ya baagi ya sharri aksir. Essola gitegeere nti sola mu Ramadan n'etali Ramadan. Tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala so okusaasira n'emirembe eby'olubeerera bidde eri ow'ekitiibwa Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Allah gwe yatuma gye tuli rahmatan lil alamin, nga kyakusaasira eri ebitonde byonna. Nsaba tumugoberere era nkukuutira okubeera nga tugobera ow'ekitiibwa Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Baganda baffe abasiibi, omulundi ogwayita twannyonnyola mufsidaati siyam, ebintu ebyonoona okusiiba, n'amateeka g'Obusiraamu bwe gaalambika buli nnamula ku nsonga ezoonoona okusiiba. Enjala ereme tulumira bwereere, tuleme kulumwa nnyonta, tuleme kuva mu mwezi guno gwa Ramadan nga tetulina kye tufunyeemu. Gwe mulimu gwaffe okubeera nga twejjukanya ffe kennyini, nga tujjukiza emyoyo gyaffe, n'oluvannyuma okujjukiza gwe omusiibi, kubanga omuntu yeerabira. Kyovola yatuumibwa omuntu annaasi, omuntu ayeerabira, omuntu yenna yeerabira. Hatta ne Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam yalinga yeerabira ahyanan. Kyovola abayaga nti innama ana basharun, nze ndi muntu, ansa kama tansawun, neerabira nga bwe mwerabira. Ekyo ne kiraga nti nabbi kaana basharan, nabbi yalinga muntu. Any human being ateekeddwa okubeera nga yeerabira. So fadhakkir fa inna dhikra tanfa'u lmuminin. Okujjukiza kuno kwe tukola, kubanga ibaada eno y'okusiiba ibaada nkadde, naye era ogenda okulaba nga waliwo era abagwa mu nsobi ez'enjawulo, genda okulaba nga waliwo ebibuuzo ebibuuzibwa. Kyova olaba tujjukiza buli kiseera, ate n'emitima gyaffe gino okubeera nga tujoozaako obutalavu obugiyingiramu, kubanga gitalagga n'amazambi, gitalagga n'ensobi. Kati okubeera nga obutalavu obwo tubusangulako ku mutima, kubeera nga twejjukanya amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala. Olwaleero njagala tunnyonnyole ashya la tufsidu siyam, ebintu nga tebitta kusiiba. Fa ba'du nnaas,
abantu abamu dhannu balina ebintu bye balowooza nti omuntu bw'aba abikoze okusiiba kwe kubeera kukyamu. Osanga n'abantu abamu abeekaluubiriza ekitali kya shariya, ekitali kya busiraamu, nga tamira malusu, buli kiseera omulaba awanda. Abamu bamanyi nti bw'omira amalusu kisiibulula, era n'osanga abantu abamu nga ye buli kiseera awanda buwanzi, buli malusu agajja mu kamwa agawanda, yatalaffadhu bihi. Naye obusiraamu bwatunulira ebintu bingi, abamanyi baffe abashariya ne bateekawo ebintu bingi ebitulambika nti kino kisiibulula, kino tekisiibulula, kino kyonoona okusiiba, kino tekyonoona kusiiba. So ebintu bino tubeere nga tubiyiga tuleme ggwa mu nsobi. Osangamu n'abantu abamu abeeyita abawalimu nga bawa abantu ennamula ezitali za busiraamu. Sheekhe bwe mmira amalusu nti amalusu tegakkirizibwa ng'osiibye. Sheekhe bwe nnaaba nga nsiibe nti kunaaba tekukkirizibwa. Ne ahkaamu endala zituwulira mu bantu bangi, naddala ku mulembe guno gwe tuliko ogwa tekinologiya, ogusobola okukutuusa ku buli muntu yenna, ate nga tosobola kusengejja ani mutuufu, ani ayogezesa okumanya, ani atayogezesa kumanya. So gwe mulamwa gwaffe okubeera nga tunnyonnyola hadhihi al-ahkam oba hadhihi al-ashya allati la tufsidu siyam. Njagala tutandika olwaleero nga tunnyonnyola ebintu ebimu nga mwana wattu tebyonoona kusiiba, kubanga luli twannyonnyola ebyonoona okusiiba. Wa min al-ashya allati la tufsidu siyam, mu bintu ebimu ebitoonoona kusiibako nga kusigala kutuufu era nga tebirina bwe bikoseza wadde n'okkendeeza empeera, al-li'ab li'annahu min ar-riq, amalusu tegoonoona kusiiba. Olaba abantu abamu nga beekaluubiriza nga basiibye nga bafulumya amalusu nga tebakkiriza kubeera nga bagamira. Naye al-li'ab, amalusu gano agava mu kamwa, tegoonoona kusiiba. Wa amma bwe kibeera nga kikolondolwa kiri ekinene, ekyo kyo fayajibu ikhirajuhu min al-fam. Bwe kiba kizze nga tekikutoloseeko butolosi, mwana wattu kiwande obeere ng'okifulumya. Naye amalusu tegoonoona kusiiba kwa muntu. Naye bwe kijja ekikolondolwa ekizito ne kibeera nga okikubye loketi eyo gy'okuba mu kamwako, al-awla, ekirungi, wal afdal au ataharruz bihi, beera ng'okifulumya mu kamwako osobole okubeera nti noobeera seefu mu kusiibako. Naye bwe kiba nga kikutoloseeko era nakyo tekyonoona kusiibako, kusigala kugenda mu maaso. Ekyo ekisookera ddala mu bitoonoona kusiiba kwa musiraamu, butoonoona kusiiba kwa musiibi. Amalusu agali mu kamwako tegalina we gakoseza kusiibako, era ogamira mu mbeera yonna. Naye tugambe nti bwe kiba kikolondolwa kiri ekizito ne kijja, beera ng'okiwanda hatta ne mu mbeera zonna ez'obulamu ez'obusabo tibbiya, tekiri advisable muntu kubeera nti bwakolondola ate amira byakolondodde. So ate bw'oba nga osiibye mimbabi awula okubeera nga okifulumya. Ekirala, aswak, okusenya. Baganda bange okusenya sunna. Naye abantu abamu mwezi ogwa Ramadan basuubira nti buli woosenya nti ate woosenya abamu balabanga ekyonoona okusiiba. Naye aswaaku sunna fi siyami wa ghayrihi, mu kusiiba n'awatali kusiiba. Mukimanyi bulungi nnyo nti Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaana kathiru siwaak, okusenya kwe kwali kusukka ku kwaffe. Hatta mu hadisi mugimanyi bulungi, lawla an ashukka ala ummati la amartum biswaak inda kulli salah au inda kulli wudu'i. Nabbi yagamba nti kuba kaluubiriza abantu ba umma yange nga bakifunamu obuzibu nga kiyinza obbakaluubiriza, naali badde nga mbalagira makulu kyali badde kyatteeka okusenya
buli bagenda okusaala oba okusenya nga bagenda okufuna wuzu. Nabbi yasenya emirundi mingi sallallahu alayhi wasallam kuba yali musajja muyonjo, yali musajja ayagala ennyo okubeera nga tavaamu lusulu kosa bantu balala, hatta n'okuyingiranga obuyingizi mu nnyumba ye kana yabda'u bisiwaak, nga tanaba kusinkana mukyala we yasookanga na kubeera nga asenya. Kakati okusenya bwe tudda mu mwezi ogwa Ramadan la yufsidu siyam, tekwonoona kusiiba, era okusenya kiri sunna. Ogenze kufuna wuzu okkirizibwa okukwata omuswaki gwo, naddala omuswaki guno omuganda oba ogwakati oba gwe tuyita omuswaki ogw'Abawalabu n'obeera nga ogukozesa. Guno ogubeerako eddagala eryo bw'oba osobola okulyewala nga terisobola kuyingira mu kamwa kutuuka fi halqa eno mu ddookoli. Bw'oba tosobola kukyewala beera nga okireka ekyokukozesa ma'junul asnam, eddagala eryo ery'amannyo fi nahaari Ramadan, emisana. Sigambye nti kyonoona okusiiba, wabula bw'oba osobola okukyewala ng'eddagala lino terijja kuyingira eno mu ddookoli, al-awla ekisinga obulungi kubeera nga tolikozesa. Kozesa omuswaki omukalu, naye bw'ozuukuka ku ddaaku kozesa omuswaki ogwo ogw'eddagala. Eddagala lye tulina Colgate, simanyi ebisi, simanyi ani nga bwe tulimanyi, n'eddagala erifaanaganako. N'olw'ensonga eyo omusiibi yenna bw'aba asenya ate akamwa k'omusiibi alhamdulillah kabeera n'enkizo, kuba ekisookera ddala mu byonoono oluusi olutuvaamu mu kamwa kubeera kulya, naye omusiibi talidde ate bw'agattako okusenya bw'aba asenyeza, hadha la ba'sa bihi wala yufsidu sawmahu wala yufsidu siyamahu, tekyonoona kusiiba kwe omuntu senga asenya ng'asiibye. Era mbakubiriza abasiraamu okwettanira ennyo sunna eyo y'okusenya inda kulli salah wa inda kulli wudu. Ogenda kufuna wuzu, ogenda kusaala, okubeera nti oyisa ku mannyogo n'obeera ng'osenya. Abantu abamu bamanyi nti oluusi okusenya kubeera ng'owandula n'ogira n'okolola n'okola kilalala. Hadha laysa huwa maksudu shari, ekyo shariya si kyetegeeza, wabula twemanyiza okubeera nga tusena kubanga hadhihi sunna thabita. Nabbi n'atuuka n'oga nti asiwaak marudaatu, okusenya bye bimu ebisiimisa Allah byayagala, naye ate butya ng'osiibye. N'olw'ensonga eyo tubeere nga tumanya nti okusenya mina sunna wala yufsidu siyam, kiri mu sunna era tekyonoona kusiiba, era nga kyagalibwa okusenya fi siyami wa fi ghayrihi. Osiibye tosiibye beera nga osenya. Ekirala ekitonoona kusiiba istimaalu at-tib, okukozesa akawoowo. Omuntu alina perfume, soogera kwabo obusiraamu bwe bwaziiza okukozesa akawoowo nga batambula ng'abakyala. Mukyala akawoowo takakozesa nga atambula, naye bw'abeera awaka alina omwami we ali waka, la baasa bidhalik, obusiraamu tebwamuziiza kukozesa kawoowo. Naye twogera ku nkozesa y'akawoowo generally, tisenga omuntu aba akeekubye n'akozesa perfume tesiibulula, kubanga abantu bamanyi nti engeri gy'ebeera oba eya spray nti bwegira obuntu la. Atib, akawoowo konna tekoonoona kusiiba kwa muntu, era teriiyo omuntu asobola kulamula nti bw'okozesa akawoowo obeera osiibulukuse. So akawoowo tekoonoona kubeera nti nno omuntu bw'aba akakozesezza aba asiibulukuse. Walidhalik faman istamala tiban, omuntu yenna akozesa akawoowo bi ayi naw min anwa'i tib, any type, okusiiba kwe kusigala kutuufu. Ekyo kiyingiramu n'obwoowo buno obunyokeze. Twayinza okuteeka akawoowo akanyokeze mu nnyumba, obubaani la yuathiru ala siyam. Obunna tebulina webukozesa kusiiba, tebulina webukozesa kusiiba. Either buno bwe twefuuyira, bwe twekuba,
oba buno obunyokeza abantu banyokeza mu nyumba oluusi oli ayinza oteekako akabaanike awudi any type of twib tekalina we kwonoonera kubeera nti nno omuntu kwonoona okusiiba kwe. Ekirala ekitonoona kusiiba nga nakyo kibuzaabuza nnyo abantu istimal majuni al asnan, okukozesa eddagala lye tukozesa nga tusenya ku mannyo naye maa taharuzu min usulu shei, olina okubeera nga weewala eddagala eryo obutayingira ila almaida mu ssebusa, kubanga kullu ma yadkhulu fi jawfi al insan, buli kyonna ekiyingira munda mw'omuntu mu ssebusa muno kiba kimusiibuludde. Kati lw'okozesa majunul asnan, eddagala eryo lye tukozesa ku mannyo, fataharrazta min alwusul ila almaida, n'obeera nga weewaza okubeera nga lituuka munda fi jawfika, fahadha la yuathiru ala siyam wala yufsidu siyam, tekikosa kusiiba era tekyonoona kusiibako. Wabula al awla, ekisingako obulungi obutagwa mu nsobi n'obutagwa mu ebyo ebitamwa, kubeera nga olyewala fi nahali Ramadan emisana, kubanga tomanya kad yasilu shay fi jawfi linsan wahuwa la yashur, waliwo ekiyinza omutolokako nekiyingira mundaawe nga badde takisuubira, badde takifiiringa in that time. So tugezeeko okulaba nti ebisobola okukusuula mu nsobi obyewala, ebisobola okubeera nga bikuleetera embeera ey'okubuzaabuzibwa ataharruz biha awula, omuntu okubeera nga abyewala n'abyeziiza n'abeera nga abireka kyekisingako obulungi. Ekirala istimaalu katratu laini wal udhun, abantu abamu balina ebibabuzaabuza bwe baba basiibye, okukozesa eddagala eriyingira mu maaso oba okukozesa eddagala eriyingira ettondero eriyingira mu matu. For example, olina okutu kulwadde ne baga ojja ttonyezangamu akadagala, drop eyo gy'olaba, oba kootadde mu liiso, omuntu alina eriiso ng'alina akadagala kateekamu, fahadha la yufsidu siyam, ekyo tekyonoona kusiiba era tekikosa kusiibako, kubanga hadha almakan, ekifo kino ekyokutu, wa hadha almakan, n'ekifo kino eky'omu maaso si kifo ekitwala ekyokulya, si kifo ekitwala ekyokulya. Hatta n'abasawo teri yayisa muntu kyakulya ng'akiyisa mu liiso oba mu kutu. Ebifo ebiyitamu ekyokulya, either ennyindo, nti basobola omuteeka akapiira mu nnyindo nga katwala ekyokulya, mu kamwa nga katwala ekyokulya, oba okuyisa mu kifo ekirala. Naye gundi ettondo lye tutonyeza mu maaso ng'eriiso likuluma oba mu kutu, ekyo tekyonoona kusiiba kwa muntu. Ndowooza point eyo etegereka bulungi. Bantu bangi beebuuza, eriiso linnuma ate bampadde akadagala ak'okuteeka mu liiso, ak'okutonyeza mu liiso. Ekyo tekyonoona kusiiba, era teriyo muwalimu asobola kugamba nti eddagala ly'omu maaso lyonoona okusiiba. Ekirala istimaalu lkuhl, wa in akharahu ila al-layli fahuwa afdal. Senga omuntu abeera nti akozesa wanja ku maaso ge, ekisingako obulungi mu mbeera bwetyo, bw'oba osobodde okubeera nti olinda nomala okusiibulukuka, kyekisingako obulungi n'otamukozesa misana. Istimaalu lhina la yadurru siyam, ina amanyikiddwa ku bakyala, ne wanja yewanja ate shara'an mu mateeka g'obusiraamu akkirizibwa ku basajja n'abakyala, kubanga wanja ddagala, ntegeeza wanja ddagala akkirizibwa ku basajja n'abakyala, naye hina yo abakyala. Mukyala bw'aba akozesezza hina we neyeteeka ku ngalo oba yeekubye hina n'ow'ebimuli ku mukono gwe, tekyonoona kusiiba. Ndowooza ne wano kanyingizeewo ensonga abasiraamu nabe babuzaabuza. Baganda bange abasiraamu, okuwoowa mu Ramadan
tekirina we kikoseza kusiiba. Omuntu okubeera nga akoze nikaye agikoze mu Ramadan, teriyo bujulizi, teriyo mumanyi nassa yakisiinyako nti annika fi Ramadan, ti omuntu bw'agatta munne mu mwezi ogwa Ramadan ne bakola nika, either bagikoze baada dhuhuri, bagikoze baada al-asri, tekirina bwe kyononera kusiiba. Olina okulaba abantu abamu okola otya nika mu Ramadan, tekitegeeza nti nika kitegeeza kulya, tekitegeeza nti nika, naye mulwakuba nika ezammwe musuubira nti wateekeddwa okubeerayo ebidongo, ti ate omusiraamu munaye endongo, kituufu endongo eri haramu. Naye twogera ku nika senga ebyekoleddwa, bantu bazze mu maka baada dhuhuri, maka g'omuntu babasibye nika, batambudde bagenze basiibulukukidde ewaabwe. Aina al-mushkila, obuzibu buba buli luddawa. Hatta ne baba bazze baada al-asri ne bakola nika ne basiibulukukira awo mu maka ga kitaabwe abawooye. Tayib, aina al-mushkila, obuzibu buba buli luddawa, tewaba buzibu. N'olw'ensonga eyo kyembaddeko yennamula y'obusiraamu, nika omuntu senga agikola emisana mu Ramadan naye wala ebyo ebyonoona okusiiba, ebyonoona empeera z'abasiibi, kuba omuntu asobola okukola embaga agitaddeko ebidongo biki, ekyo si kyentegeeza. Njogera ku nika nga bwekolebwa mu busiraamu. Omuntu azze ne baga nti ya Abdurrahman, okkiriza okugatta ne muwala wange ku lw'amahale g'omuwadde nga waliwo n'abajulizi, basi abo ne batambula ne bagenda, oba ne balinda okusiibuluka ne basiibulukukira awo, ekyo tekyonoona kusiiba. N'olw'ensonga eyo ekindeeseza ekyo nti yeyina abagole gwe beekuba, oba yina ateekebwa ku njala ku sayidi ey'abakyala, tekyonoona kusiiba. Akhdhul hukna, empiso eya bulijjo etali eri ey'ekiriisa, naye teyonoona kusiiba. Olunaku olwajjo nagyogeddeko nga nnyinyonnyola ebintu ebyonoona okusiiba, naye wano empiso eya bulijjo gye bayita al-huknatu sharjiya. Senga omuntu afuna empiso eyo lilhaja nga waliwo bwetaavu, ayinza okuba alwadde afunyemu ka temperature, sobola okukakkanya ka temperature ako okubeera nga kakkakkana, fayakhudhu al-hukna au fataakhudh al-mar'a al-hukna asharjiya lilhaja, waliwo bwetaavu lwaki agifuna, tekyonoona kusiiba kwo, okusiiba kwe kusigala kutuufu. N'olw'ensonga eyo ekyo twogeza ebintu bino bantu buteeteeka mu buzibu na kuzikirira. Omuntu osobola okubeera nga afunye ka temperature ate yali badde asobola okusiiba naye ng'okukkakkanya kufuna mpiso, agende bamujjanjabe bamukuba empiso, naye bakutaddemu ka thermometer okubeera nga bapima okulaba temperature yo, okukebera sukaali, okukebera pressure, atuuseewa. Kullu hadhihi al-ashya, ebyo byonna baganda bange abasiraamu abasiibi betuli nabo mu kisiibo kino ekya 2023, tekyonoona kusiiba kwa muntu. Genda opime ka pressure ko, genda balabe gundi erinnye, temperature eri etya, wabaawo embeera efaanaganako bwetyo, ekyo kyonna tekyonoona kusiiba. Ekirala dhawku taamu lilhaja, omuntu okutesitinga okukomba ku mmere oba ku kyokulya oba ku butunda, lilhaja olw'obwetaavu. Lwaki bagambye lilhaja? Kitegeeza atalina bwetaavu takombako. Si gwe otegeka ebyokusiiba ate weekombyakombya ku butunda. Olwo abasajja naddala abayitiriza olugezigezi oluusi mu maka, tategekanga nako okutegekera mukyala we byakulya, naye ogenda okumulaba mu mwezi ogwa Ramadani yeereeta mu kiyungu bwe yeekombyako. Oba tulaba nti oba oyingiridde n'ebitakwatako, kakati bw'abeera nga mukyala ategekera bba, basiraamu bali ku muzikiti bategekera basiibi, babategekera obutunda, babafumbira omuceere, bw'akombako tamira, wabula bw'akombako n'amanya omunnyo ogwo gumala, sukaali amala,
obutunda bwebo hadha la yuathiru ekyo tekyonoona wala yufsidu siyam tekyonoona kusiiba naye nayeekombyako nga talina bwetaavu totegeka bya futaali ekikuyingiza mu kiyungu weekombye ku munnyo weekombye ku butunda kiba kiki ekyo cases waliwo ze nafunako mu ramadaani emu omukyala akomplaininga ku mwami we mu ramadaani tava mu kiyungu yeekombyakombya ku bintu bw'oba tosobola nakubeera nga etali ramadaani tosobola kubeera mu kiyungu na mukyala wo kumutegekerako okujjako senga muba nti muyambagana ne mukyalawo okubeera nti otegeka kati waliwo swabange gwe mmanyi ono Yusufu Kajuisi ali awo be bategeka obutunda ayigiriza mukyala we how to prepare akatunda biki bwagirako lilhaja olw'obwetaavu laba lilhaja kyoba laba sharia eteekawo dawabitu temala gata kintu ege dhawku taam lilhaja senga wabeerawo obwetaavu bwekyetaagisiza bwekiba tekyetaagisa olwo omuntu nga alina experience fahuwa khabiru atunula butunuzi n'alaba nti entamu guno omunnyo gumala hatta wa in lam yadhuq newankubadde nga talina kyakombyeko olw'obukugu bw'alina experience bwe baba abantu bwe batyo abafaana bwe batyo nga gye bali awo tewabeerawo bwetaavu yamanya bumanya nti eno entamu guno omunnyo gugimala egiraasi eno gundi sukaali ona amala 10 fahadha wa in lam yadhuq ne bwaba takombyeko nga ye kimmala bumazi laysa lahu lhaja an yadhuq ala taam aw ala sharab tewaliwo bwetaavu lwaki akomba ku kyokulya oba ku kyokunywa n'olwensonga eyo abakyala ababeera mu biyungu ennamula y'obusiraamu senga wabeerawo mu mbeera bwetu ekirala ekitoonoona era kusiiba abasiraamu batera nnyo kiyitirizaako naddala okubuuza abawalimu baffe baseeka waffe taakhiru gusulu ljanaba au gusulu lhaid wannifas ila tulu'i lfajiri okukeera ey'okunaaba janaba for example omuntu asobola okubeera nga bazuukuse ne balya ddaaku naye ng'obudde bukyaliyo n'abeerako ne mukyala we mu nsonga ez'obufumbo ne baaziina nga tannanaaba ekyo tekyonoona kusiiba nabbi sallallahu alaihi wasallam hadisi ya Aisha radiyallahu anha nabbi sallallahu alaihi wasallam yakeereyako okubeera nga anaaba janaba ng'enjuba emmambya emaze okusala eraga nti fajiri etuuse ekyo kyali kiraga nti bwe kiba nga kyaliwo hatta wa in waqa'at marra newankubadde kyaliwo olumu kya happening once kyali kyakuyigiriza nti tekyonoona kusiiba kyalimu okutuyigiriza hukumu eya sharia nti senga kibaawo in waqa'a senga kibaawo twasobola okubeera nga for example beebase oluusi beebasereeti neyegatta ne mukyala we ne bayitawo ku ddaaku naye bagenza okukeera bwe bati nga mwana wattu ddaaku ayise nga budde bwa fajiri bagende banaabe basaale okusiiba kwabwe kutuufu kitegeeza kyenjagala okutegeeza mu bufunzi abatuwuliriza abalungi abatulaba nti omuntu yenna senga baaziina ng'alina janaba wabafumbo okusiiba kwabwe kutuufu kye balina okukola ekintu eki kugenda kunaaba kuyimirizaawo ibaada ne wano wenjagala okulabulira abasiraamu abafumbo ensonga ezo ez'obufumbo ez'okwegatta tuzikolere mu budde obutuufu tuzikolere mu budde obumala tuzikolere mu budde obusaanira kikyentegeeza abantu bagenda ne bazuuka ku ddaaku nga mbutuufu ebulayo eddakiika 3 baaziine balina okulya ddaaku oba banywedde mata ne capati ate mu ddakiika 5 ezisigaddeyo baagala beegattiremu okakkana adhaani ebasanze bali mu kikolwa
ate bwe basanze haji tayagala kuva mu kikolwa, ayagala kumaliriza kagoba ke, ekyo nno kiba kikyamu. Kyobulaba mbagambye bwe tuba twagala okubeera nga tubeera mu nsonga ezo tuzikolere mu budde obumala. Bw'oba omanyi oyagala weegatteko mu matumbi budde, sikozese mu budde obwo, oleme kuyingira mu budde eno bwa fajiri ng'oli mu nsonga. Naye kiri ekya janaba bwe baaziina ng'olina janaba okusiibako kutuufu. Hatta ne Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyaliwo. Au ta'khil, oba omuntu okkeereyo okunaaba haid ila tulu'i al-fajiri. For example, omukyala abadde ali mu nsonga, ekireeyo saawa 9 n'atukula, fajiri tennatuuka, n'atukula n'azuukuka n'alya ddaaku we n'agaaka nninde baaziine naabe, kikkirizibwa. Ki wano kye njagala abakyala tuwulirize nnyo. Omukyala bw'atukula nga tannaba kunaaba makulu omusaayi, kubanga okunako Allah yakuyita kutukula, kyentegeeza omusaayi ne gukala. Wayasalunaka anil hid kul hiya adha fa'tazilu an-nisaa fil mahid hatta yatuhurna, ay hatta yanqati'u ad-dam fa idha tatahharna ay igtasalna. Bwe baba banaabye, olaba okutukawo kw'omusaayi Allah yakozesa ekigambo kutukula, makulu inqita'u ad-dam. N'okunaaba kuli okw'amazzi the same way era Allah yakozesa kunaaba, fa idha tatahharuna ay igtasalna bilma. Olubanaabye olunaaba olumanyikiddwa. Abakyala mbasemberere mubeere nabo mu nsonga ez'obufumbo. Awaliwo faayida era nayo njagala njijjeyo, tetukkirizibwa kubeera n'abakyala kwegatta nabo nga tebannaba kunaaba mubiri. Abasajja abasinga bagenda ne bakozesa okupakuka, okupapa. Bw'akakasa nti omukyala omusaayi guweddeyo, yina ayagala yeegatte naye ng'omukyala tannaba kunaaba. Omukyala alina kusooka kumala kunaaba, so siga nti kasita guweddeyo tekyali oba tawaazaako ekitundu ekyawansi. La, omukyala alina kusooka kumala kunaaba. Hakkiyo limaadha tastajil, amaddu g'oyolesa gaakyago. Mukyala muleka anaabe. Kunaaba kimutwalira ki? Dakiika mmeka? Kubeera nti anaaba jje akwewe ofune hakkiyo. Naye kyembaddeko nga tuzzeeyo, back to my point, tisenga omukyala abeera ne haid, yasuze tannatukula, mu matumbi budde eyo omusaayi ne guvaawo, n'alya ddaaku ye nga tannaba kunaaba, kusiiba kwe kutuufu. Oba mala okwaziina n'agenda n'anaaba, then awo atandika okusaala, fajiri eba emukakatako. Kasita omukyala yenna atukula qabla tulu'i al-fajiri, ng'emmambya tennaba kusala, kitegeeza anaabe asaale fajiri eyo. Era senga atukula qabla gurubi shams, ng'enjuba tennaba kuvaayo, eraga nti fajiri eweddeko, anaaba fajiri eba emukakaseeko, fajiri eba emukakaseeko oyo wa haidhi. Kati kitegeeza nti omuntu akkirizibwa okulya ddaaku wa huwa junub, naye kitamwa. Naye bw'aba kibaddewo n'alya, kusiiba kwe kutuufu, naye kitamwa kiri ne weetaba ddaaku. Si kirungi musiraamu kulya na janaba, ni bw'abanga si Ramadhan, si kirungi musiraamu kulya na janaba oba kutambula ne janaba. Alina janaba agenda atambula ku kyala awo abuuza ku bantu, si kirungi. Kuba janaba olina kunaaba, genda onaabe, ogimaze genda onaabe obeere mutukuvu. Kakati wano senga mu nnamula ya Ramadhan nti omuntu alidde ddaaku we ne janaba, omukyala alidde ddaaku nga tannaba kunaaba kuva mu haidhi oba mu nifaasi, fasawmuha
okusiiba kw'omukyalo oyo kutuufu era olunaku lwe terulina mutawaana. I think the point is clear ku nsonga eyo gye nnyonnyodde. N'olw'ensonga eyo twegendereze ennamula ez'obusiraamu ku nsonga ezifaanaganako bwe ziti. Ekirala, at-tabarrud bilma fi nahari ramadan imma likasiri shiddatu lhar, muntu okubeera nga afuna kubeera nga anaaba, afuna ku buweevu, kasana kayinza okuba kayitiridde, ebbeera esusse ebbugumu, ate bwe lisukka ebbugumu oluusi n'enkalamata n'esukka, sowumu n'ebeera nga erinnye gundi ya sowumu n'erinnya, bw'agenda fayatabarradu bilma, ne yeegira amazzi, oba n'agwa mu kidiba abalina swimming pool, oba n'agenda n'anaaba mu kiyigo, ekyo tekyonoona kusiiba, tekyonoona kusiiba. Walidhalika omusiibi yenna asiibye emisana akkirizibwa okunaaba. Abantu abamu bagenda ne beebuzaabuza n'asuubira nti okunaaba nga asiibye tekukkirizibwa. Okunaaba nga osiibye kikkirizibwa. At-tabarrudu bilma, omuntu okubeera nga yejjako ebbugumu, yefreshinga omubiri gwe, kasana kayitiridde, embeera ekaaye, gundi erinnye ebbugumu, kikkirizibwa mu mbeera efaanaganako bwetu. N'olw'ensonga eyo baganda bange abasiraamu, ne kino kankisembyeyo ekyokubeera nti okugjamu erinnyo ekyo nakyo la yu'athir ala siyam, omuntu okukuula erinnyo wasiibye ne bakuula erinnyo la yu'athir ala siyam, tekyonoona kusiiba. Muntu agenze mu ddwaliro erinnyo limuluma ne balijjamu, kuba nabaga ekisuubula kyekiyingira munda, kati erinnyo balijjamu oba balikubye ka simenti, bakubye bataddemu ka sementi. Saba Allah asuuse buli muntu yenna alina obulumi ku mannyo, ate nze ne neebaza Allah subhanahu wa ta'ala, obutuufu sinnaba kufuna ku myaka gino gye ndiko kukuulamu wadde erinnyo wadde okuwulira obulumi bw'erinnyo. Saba Allah subhanahu wa ta'ala abafaanana ekyo kyendi abakuumira ekyo, kubanga ndaba abantu bangi balaajana peyini eri mu mannyo, kuba teri kitaluma, naye njogera n'olwaleero ku linnyo teri kitaluma, buli ekiri ku muntu kiruma. Naye waliwo b'otunuulira baganda baffe bannyinaffe ng'agaana akakuula amannyo 6 n'asatu n'asatu. Alhamdulillah, neebaza Allah era musaba Allah akuuma amannyo gange, wa asannakumullah, nammwe Allah akuuma amannyo gammwe mubeere nago era abakuuma okubeera nga mufuna akaseko akalungi. Naye kyembaddeko nti okukuula erinnyo tekisiibulula, bataddemu ka sementi, bakubye kayiso, simanyi ne kagira ki, embeera yonna, treatment yonna ey'erinnyo tesiibulula muntu. Oba ovudde mu musaayi gw'oba olina okuwanda obutamira ebyo, naye ng'okukuula erinnyo tekyonoona kusiiba kwa muntu. Lwaki temukkiriza n'enkomaawo oluvannyuma lw'ennamula ezo ez'obusiraamu? Njagala kusembyayo ensonga eno. Baganda baffe abasiraamu, tuli mwezi guno gwa Ramadani, okuwanika emikono gyaffe eri Allah temukigayaalirira, naddala okusaba Allah subhanahu wa ta'ala okutuggyirawo embeera eno gye mulaba ey'obugwenyufu, erinnyo enkandaggo ey'okulya ebisiyaga. Bannaye tulaajanire nnyo Allah eri eggwanga lyaffe. Wattaku fitina la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa, mutye ekikemo okuzikirira Allah kwajja okuleeta nga tekujja kumanya, ffenna kujja tubuna, saalumanya ne naalumanya. Mulaba abo ebyenda bye bisobokamu, teriyo bakugu basobola kuzzaayo byenda ebyo wabula okuzikirira okufa kw'omuntu oyo. Naye mutunulira abaana baffe society, abagwenyufu kye babakola, abawuttaavu, abasusse n'ensolo ku kutegeera obubi kye bakoze ensi. Ne mulaba nammwe basooseeyo ebyenda,
biyiika buyisi mu malwaliro, babasiba pampa, bonna baba bejjudde bwe bati bawummuse. Naawe n'osigala nga oteekawo akabinako, n'osigala nga oyingira mu kabina k'omuntu. Buutaavu bwa kika ky'obufaanana bwe butyo, butasensinga ky'obufaanana bwe butyo. Naddala bannaffe abali e Bulaaya, naddala bannaffe abali e Bulaaya, abaana bammwe abali e Bulaaya, bannange mubuulire abaana bammwe mbasomesa eddiini. Musomese abaana bammwe eddiini, kuba teriyo ddiini mu ddiini ziriwo ewagira bisiyaga, ng'ebitabo ebyo Allah yabissa. Naye bannaffe abali e Bulaaya, abaana abali e Bulaaya, abagenzi e Bulaaya, kwagala visa, kwagala obutuuze, mubuulire abazadde abaana bammwe naddala abo abali eyo mu nsi zammwe, baleme kwonoona abaana baffe. Be basinze ennyo kiteekamu omumuli n'okukitambuza n'okukyogerera. Naye mutuyambeko nga naffe tubasabirako Allah. Kino ekintu kiraziwala. Era mwewaze nnyo abaana bammwe. Lwasanga omulenzi ataddeko hearing, nosanga omulenzi asibye enviiri, alinga mukazi, yeetaddeko make-up. Ensi ibadde ki bannange? Abaana babadde ki? Kyenkubiriza abazadde ffenna abali e Bulaaya n'abatali Bulaaya, tusomese abaana eddiini, tubateekemu eddiini. Mu ddiini eyo mwoli mubuubuulirira omwana wo. Naye n'osanga omulenzi alinga mukazi, asibye enviiri, alina paafu, alina hearing, abomodde ennyindo. Abaana bammwe abamu bayimbi, mbalabe bye beekola, abayimbi balenzi balinga bakazi. Kati lwaki mu mbeera bw'eti abantu abasajja tebaayagala ne basajja bannaabwe? Tulabadde tulaba abaana abazungu bawoowambwa, ati olwaleero bakyusiza okuva ku mbwa badde ku bantu basajja bannaabwe, ziwaajul mithiliya. Baganda bange, kiseera ffenna tuzuukukire wamu. Naddala bannaffe abali mu nsi ezo, Europe, America, London, wonna, Italy, Netherlands, wonna ensi yonna generally, hatta ne wano mu Africa, ffenna tubeere bantu bakulu ba buvunaanyizibwa, tulwanyise omuze guno. Kuva emmaana, naye wallahi otunuulira ebintu amaziga ne gaagala okuyitamu. Ne bakulaga omuntu ng'ebyenda bisooseeyo, alinga embuzi gye babaaze. La hawla wala quwwata illa billah. Mulembe ki guno? Bantu beekiisingira mu public, omulenzi ku mulenzi. Bazadde bammwe bakiraba batya? Lwaki muweebuula ensi ne muweebula ne bazadde bammwe? Public? Hatta ne wetaba public, okiisinga otya mulenzi munno mu mbeera bwetyo? Mulujjudde? Subhanallah. Nga ne bazadde bammwe balamu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bannange tudde eri Allah. Naye n'olwaleero abaana bye beekola abalenzi bikwewuunyisa. Oli alinga mukazi, ataddeko make-up, asibye enviiri, ataddeko hearing, alina eby'omu bulago, abomodde ennyindo. Omulenzi, can you imagine? Kale njagala nnyo okukozesa omukisa guno gwe tulina mu mwezi ogwa Ramadhan nga tusabira eggwanga lyaffe n'abaana baffe abali e Bulaaya n'abali wano ewaffe e Butaka. Era nsanyukira nnyo ensi naddala ezivuddeyo naddala eza Africa nezoogera kaatu abakulembeze baazo. Tulindawo ewaffe wano aveeyo n'eddoboozi eryawamu okulaga nti ogwo omuze, we can't accept it at all. We can't. Niba president abamu bavuddeyo. Owa Kenya mwalabi statement ye ku nsonga y'ebisiyaga. Nasomyeko Zimbabwe kwata omuntu ng'ali mu muzoogo ateebwa mu kkomera obulamu bwe bwonna n'ensi endala nnyingi. Akati n'owaffe ono katumulindirire aveeyo ne statement ng'omukulembeze eddoboozi lye eraga nti omuzoogo we can't accept it at all. Baganda bange, ensonga eno tugitwale ti nsonga ya kabenje nnyo eri obulamu bwaffe, nsonga ya kabenje nnyo eri eggwanga. Ani anaabeera n'abaana bwe bati abayiika
Subhanallah. Ne okutaba kuyika byenda. How? Odde oti mabega wa munno. Bukifo ekikyafu ekifulumya obucyafu. Olwa katambi ke basindika. How? Subhanallah. Waliwo ebyennyinyaza. How? Naddira olulimi lwe n'aluteeka mu kabina ka munne, asooka kukomba n'asooka amusiyaga. Bw'oba tosobola nakudda mabega wa mbuzi kugikomba mu kabina kaayo, odda otya mu kabina ka munno okozesa olulimi lwo n'obeera Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donate today to support the Masjid Carpet Appeal as we continue to change the stories of many mosques. Send your donation on 0708 22 23 30 or 0788 02 03 01.